oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Mwebale okujja wano ku kooti ya Buganda Road leero nga omusango guno oguliwo ogwa muganda waffe Isima okubeera mu nsi ey'amateeka. Buli omu alina rights kuloopa because you can be innocent until proved guilty. Ne baganda bange wano babulooga bangi okuva mu biti ebyenjawulo tukwatagana nabo kubanga nze head of communication mu Bloggers Association. Bloggers Association is my president waffe era ye mulonde. Wadde nga ebizibu bino bibeerawo mu bulamu bw'ensi, wayinza okubaawo okubagana mu bintu ebimu ng'ebyamateeka, naye twebaza nnyo ababadde wano okujja okuwulira omusango era omulamuzi abadde mulungi nnyo atugambye nti Isima agenda kuvaayo enkya bw'agenda okudda mu kooti. But ali innocent until proved guilty. Naye twagala okwetondera abantu bonna abali abalowooza nti oba babuloga nti oba nti tusasula oba tuli bavumye ekifaananyi kye batulabiramu, which is not true. Nze na degree ya psychology n'abalala bano baganda bange bayinza okuba obamu basoma doctorate, abalala doctor, abalala lawyer, so IT. So twasoma wadde nga mu information ate si bwe gusose n'abantu ab'amaanyi nga ba Andrew Mwenda abanamawulire abasinga ndowooza bali mu journalism mubimanyi. Abantu bajja bakwatibwa olw'ebyo boogera, so si kipya nnyo mu Uganda. It is a trend okwata abantu abakola because blogging is an extension of journalism. And blogging tekitegeeza nti ffeffeka abali wano naawe osobola okukwata gy'oba oli n'oyogera ku bikyamu ebiri mu ggwanga. So buli omu afundikira ani buloga. Era wotulya ne ba MP bakola zi Facebook live okubayo okwogera ebikyamu ebiri mu ggwanga, naye bayinza okuba bebitasanyusa andi badde mbokola ki ogenda mu kooti. So twebaza buli omu abadde wano, Kasuku ne bannamawulire ababaddewo mwe bali kwagala Isima mukwano Kojansereka abaddewo ne baloya baffe ababaddewo okutuyamba. So n'abo batutwala mu kooti twongera okubeetondera kubanga nze ndowooza nti mu bulamu bw'ensi eno ekkomera si wengeri gye tusobola okusolola ki okusolovingamu ebizibu. Tusobola okumiitinga bangi nnyo betunyiizizza ate bangi nnyo abatunyiiza naye ne tuba n'odasite eyeesonyiwa ate eggwanga ne litambula. So mwebale nnyo mwebalire ddala. So nkijja ku ntobo ya mutima gwange tubeetondera abo betwanyiiza naye nga buli kimu kijja kutambula ate tusigale nga tuli bannayuganda ate nga tuli bamikwano. Mwebale nnyo mwebale. Etaano omuntu biki si birungi naye we twabijjawo ne tuorganizinga tusuubira nti awo tukafunemu obuzibu naye tugenda kyandolinga kulangira Ssuuna ajja kuddamu mu bulabe ekitegeera naye nga siri guilty. Njagala okutwala omukisa guno gwennyini okwebaza kooti, okwebaza babuloga bange mwonna bannamawulire Kasuku mwebale kujja kubeerawo. Nze ndi law abiding citizen era mpulira bulungi bandimandinze paka banamproducing future. That's how the country moves. Ebale nnyo Honorable Mamadi Kiseko once again okumbeererawo mu very hard times. Era omuntu akujjayo mu kkomera yabira omuntu akoze ki asinze. Abavubuka mwenna mukyuke tudde mu digital marketing kuba bali abaagala ebyokuvuma batuteeke mu buzibu nabo weebali. Kati we tubeera organized tuba tujjawo business naye nga kati mujje Bukoto ku kibiina kyaffe kigenda kuddukanyizibwa bulungi. Tulina leadership newe mbasiriiwo. Mwebale nnyo mwebale ddala. Kati luva wano dda wasse.
Musibe yamanyi gyadda sebo. Ba bloga mbetaagamu. Basoke babewayo ne bakansu. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: Note 7 Note 2, emu Note 4, emu 25. Oba Note 755 31 731 oba Note 777 Note 23 4 Note 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala, ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: Note 7 Note 2, emu Note 4, emu 25. Oba Note 755 31 731 oba Note 777 Note 23 4 Note 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. I'm happy to see you once again. I'm so happy. It's my birthday today. Bannange nsanyuse nnyo okubalaba era nga nsiima nnyo my sister companies Tavern Woods and Tripai Overseas Angels. Bambi be bakoze omukolo guno. Neyanza nnyo neyanzeege. I didn't expect it. Thank you for the love bannange. Omukolo nga bagutaddemu ssente nnyingi, ssente zino zivaawo? Ati nkugambye munnange, these are sister companies Tripai and Tavern Woods. Munnange sijja kugamba baazijjeewa nange bandeese buleesi nti bantegekedde omukolo. So I don't have much to say about it. Wabula nze nina webaza sirina kunonooza ebyategekeddwa baabijjeewa. I would just say thank you to my sister companies. Omulabi wa TV n'omuwagizi wa Flona ajja kwebuuza, Flona waffe awezezza emyaka emeka? Flona kati wali olaba bagamba age. Flona ateekawo adult. Flona akuze yeah. In number adult ziba mmeka? Ate tuteraandika namba, tuteekawo adult. Awo wennyini bw'oteekawo adult, yes, birthday girl, then birthday boy aliriddawo. Birthday boy bw'ali bazze naye tujja kukola ki? Kumwogerako. Leero tuli ku baby girl Flona. You mean tolina? Kati olaba leero nga celebratinze ka birthday kano. Ekyo kinaatuuka nga kyabise era tujja kukyogerako. Flona, omwami ali ku TV akulaba omwegaana? Ate nsobola omwegaana era akimanyi nesobola mwegaana waaba gy'ali. Yogera ku linnya lye, just ennyukuta ezo. Anti ku olwo bw'alibaayo tujja mwogerako. Are we searching or we are content? Esaawa zino Flona ali focused. Flona ali focused. Ali ku music. So if time comes, like any other person, ekiseera kituuka n'ogamba now, it's time to settle with so and so. Naye esaawa zino Flona ali ku mulamwa gwa music, yes. Flona tukumanyi nti oli mukyala muyivu era wasoma nnyo. Bw'ataba music okola ki? I'm a businesswoman. Nina businesses zenkwasaganya besides music. But those are private life yange. I normally don't talk about that. Njogera ku kyetuliko kati talent. Ofulumiza music era abantu bamwagadde. Akayimba ke wakasembayo okufulumya bakayita senga nalimalayo. Kingambe. Kingambe. Abantu bakagadde, oyinza bba wa message. Bannange neyanza sisobola kupima bunene bwange essaawa zino. Kuba bambi abanjagala sijja gamba nti ono y'ono, abemmanyi ne besimanyi. Abakkiririza mu Flona. Not everyone nti ajja kwagala, naye abo abakkiriza ne bakkiriza mu Flona. I respect. Happy birthday! Hey, tuba tukukola malobozi. At the count of 5.
tusaba manager Hussein, manager w'omuyimbi, operations manager tujja soka tufune ebigambo bya manager w'omuyimbi akikirire management y'omuyimbi yonna, then IT operations ayite ssentebe akwase ekisumuluzo omuyimbi. oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire Backing Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabye ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.